Nkwaniriza nnyo yonna gy'osenzera okutulaba ku emboozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwe tuli Nalongo eno program ebako n'amateeka essimu olina okugi kisinzira essimu ki biri ebifaanana essimu olina obiteeka ebbalibbali naye abalina essimu tuba nazo olukulaga ng'ogiteeka eno ku kabina anti nagigula ssente nnyingi essimu y'ebbeeyi tebagiragajjalira ojita bino ebisimu byo badde nakogera ekigambo kinaleta ebisimu agali ebbina lye bwe birina yasa essimu yo weewana wana dambuddene Saalongo ng'agula endala teno go wagigula Saalongo agula endala teno go wagigula mbalamusizzaako abali ku mbozi mu Yugi nze Nalongo Kitone Nampijja Washington Spirits and Wine nga bw'oba tonsanzeewo noonya kunva nnungi Motors Mayanja temufa nnyo ku byayogera guno omwaka mupya ate yaguyingidde talina ssente ate omuntu omwavu mu guno omwaka simanyi oba naayogera ekigambo n'awulirwa wakoze akaviiri akaviiri akubadde Saalongo akedde ku kagoba naye sajja mumanyiira sajja mukyoga bannange mutuufu yakwinako obuvunaanyizibwa naye tiyandikikoze guno omwaka mupya abantu tukola ku biri ku mutima guno omwaka nali njala nguyingire nga ndi muzibu nnyo nga mpita ku ndagaano Nalongo kiki nti kyekyo ne bannange amakano amateeka n'obukwakulizo bigobererwe kituufu nnyo Nalongo oli omu ku bategesi abategeka ebivulu olina emikono gyo mingi nnyo gy'abategeka ebivulu tubavumira nnyo nese okuvumirira yenna ani abavumirira okuvaayo ffe bannayuganda ffe ng'abawagizi b'abayimbi n'abayimbi okuvaayo ne muddira omulimu gwa bannammwe ne muguteekako omuwendo ekintu ekikyamu ennyo era abantu kyebatakkiziganyiza nakyo mukwano gwe KENZO mumugamba mutya nti milioni 5 ze zimusaana ne muva ne mugamba nti bebe kulu emitwalo milioni emu ye musaana ne mugamba Ladi Mayinja omusajja yimbe ennyimba empitirivu ennyo muri zikereye ez'amaanyi ennyo ne mugamba nti agwana emitwalo 20 ani yakyogedde ne mugamba ndi kusasira agwana emitwalo 8 so mwakoze bubi nnyo bapromota okuvaayo ne muteekateeka ebintu bino nga mukulembeddwamu omusajja mu Bajjo kikyamu nnyo kye mwakoze naye omulamo gw'abapromota nze okusinziira bwe mpulidde mpulira kyonnyonnyola se kye bategeeza bwe njogeddeko ne mwami balunywa kubanga nze sikkiriza muntu kunkolera bbeeyi maka mu bintu byange naye mwami balunywa n'agamba nti ekitusaze nnyo endongo baddira omuyimbi n'omugula emakindi ng'ogenda mugula tugeze nga 31 aye n'asooka ayimba amabaala g'emakindi amalala 3 of course endongo eba erina okuntuulamu ng'omutegesewa makindi sagala nnyo kugeza ku bifo by'abantu tugeze nti nga mutegese kwekyandeemu ate n'ayimba ku climax kankunyuza incident emu yaliwo ku boxing day kamiliyoni bisamisa kisemakula yategeka ku gundi baito batya wano ku lw'emitiyana oli akayanja baito batya ku lw'emitiyana nze simanyi kuba si gyensula wano musaza lyakabaka oli mutegesi wa bivulu omanyiye yonna tojja kuwansibako nze embeera bwabeera mu kyalo mwe mumanyiyo bamuteeka ate osinga kuteeka mu kyalo nze sitegeka oli musiru nze ntegeka mu kyalo ojjafuna obuzibu ate guno omwaka omupya nkuba sikyavuma nakisudde towulira tojja kuvuma eno program njakugoba Mayanja okyayagala ofuna akalembeza mu pulogulaamu eno toli Saalongo Nalongo ayogera toddamu natera okufuuka Saalongo tosobola oli mulema wandibadde wafuuka dolunze kuwunyanga ffene samisa kisemakula yateeka ku Forest Park nafuna abantu bangi nnyo era Jose Chameleone y'omu ku bayimbi baataalanga naye najja n'amuyimbirako nga mukwano gwe ne mpologoma ya Buganda kakati ate nga ennaku z'omwezi zali ba 3 mu lumu ng'ate Bajjo amutegesera mu bitundu byeyo yali amutegesa ku jogies mu bitundu byeyo ng'amutegese ategesaani Chameleone yennyini era Chameleone olwamala okuyimba n'agamba nti mutulinde tugenda kukomawo wano okitegeera nti olaba nti omusajja yali amuwadde ssente ze ng'amutegese mu kifo ekiriraanye naawe ku Forest Park naye ate najja n'ayimbawo ate ku bwereere nga bwagamba abantu nti mutulinda ate tukomawo kati bwe mba nkulabye ate mu wiiki emu ng'ogenda kudda mba nnona ki kati olw'okuba nti okutegeka kuno mulimo abantu bangi okimanyi nti Abitex y'omu ku basajja bempa ekitiibwa mu ndongo eno kati essaawa zino okimanyi nti musibe omanyi ekyamusibiza kussa bantu
toba musiru ate alina gwe yagudde mu bulago ate bamusibidde kinze kimmanyi ekyamusibizza kutegeka kivvulu kirungi abantu ne bafa si ye yabase singa abantu bafiiridde mu butebe nga batudde twandiga nti basusse munda ne baziyirirayo naye bwe nawadde nga mbulawo nga poliisi yogera babaga nti bafulume balabe fireworks naye ng'emiryango emirala miki miggale kitegeeza management yali erina okugula emiryango egyo bebadde balina osooka okukwatibwa batubuulire lwaki basibawo kubanga Abitex yali akuba fireworks kitegeeza fireworks yali ku management y'ekiki Abitex yalina kuleeta bayimbi nkakasa nti abantu tebaalwana nti baafa bayimbi tebazze kubalaba era nnyina ennaku n'okulumwa kungi kuba omusajja oyo mukulu tasaana kubonaabona kubanga mu community eri mifaliso na bitanda alina okuba nga asula bubi naye nga bandikoze okunoonyereza kuba singa abantu balwana nga Abitex alimbye abayimbi okitegedde twandigambye nti yalimbye abantu ne beekalakaasa mu kulwana ne bakola ki ne bafa naye waliwo ekyetaaga okunoonyereza obulungi nsaba poliisi ekole bulungi omulimu gwayo baleme kukola kintuuseeko kati olwaleero mbasaba bakole omulungi ogutagenda kwetamya nsi yaffe kubanga sona gye tugenda kulaga nze ndi muna Uganda tanaje ngenda kugenda buli lwenfuna okunyigirizibwa mu nsi yange ne siyambibwa mu budde omuntu kimuviirako okwetamu ensi ye ate nga mwazaaliddwa mwalina okufiira kuba Abitex njagala ko emayanja omutegesi okuyimirizaawo ekivvulu batusabye ebintu bingi nnyo nkakasanga Abitex yasasula abasirikale nga baaliwo ku freedom city baaliwo nkakasanga buli kye baamusaba okuyimirizaawo sheeyo yakikola nga ye Abitex era sheeyo kwe kukola ki kwe kubeerawo abantu abakuumi baali bangi lwaki tebasooka kakasanga abantu tebannafuluma nti bwe bagenda okubagamba okuyita okufuluma wamala ogwo si mulimu gwa Abitex yasasula abantu babakuume kubanga nze okusinzira saaliyo n'okusinzira nga bwe mpulya n'engeri gye mbadde ngoberamu ensonga nti MC yakwata omuzindaalo nga tewali ategedde ani amutumye n'agamba nti musooke mugende mulabe fireworks mufulume then bwemumaliriza mukomewo ngenda kwate ekkubo noonya Abitex mubuuze fireworks oyo wa Abitex yananyini freedom city ate azikuba fireworks nga teyali wuwe andi kitegeeza tayiza mutuma bitali bibye okuba nti MC omulimu gwa MC ku kifo kanti kuyamba nkikutegeeze birisi bya YouTube mayanja omulimu gwa MC ku kifo kutambulira ku programu yange nze gye muwadde era tokuba kweli atambulira mpuliriza bulungi programu ya Abitex yali yabayimbi kitegeeze ya fireworks eyagimugamba Abitex tagirina ku lupapula tuba ne line up betulina okukola ki era omulimu gwe wali gwakulanga baki bayimbi okitegedde bulungi kati bw'abanga kino kyawukana ku kyabayimbi Abitex tatwala nko fireworks ezo ku freedom city yalangayo bayimbi kebera ebipande bya Abitex byonna ebiranga freedom city yabagamba nti ku mukaga ngenda bakubira fireworks anti Abitex yavunanyizibwa ku MC yagamba abantu kufuluma ogenda okulaba fireworks ani agambye amuvunanyizibwako MC omanyi kyo bali wa kifo njagala okebera ebipande bya Abitex byonna tebiriiko nti banne bemala okubako abayimbi bamala obayimbira ate nja kubagamba mufulume mulabe ki ebiriro lyo teyakirangako ekyo kitegeeza MC w'ekifo ekyo n'abaali bavunanyizibwa kubanza kyenkakasawa n'endongo etumenya nnyo tosobola kugikuba nga tomaze kusasula security kulaba nti abantu we bali basaanye okubeerawo kitegeeza nga tebannaba MC w'ekifo kulangirira nti nno mufulume mulabe fireworks bandi badde bamaze okukakasa nti abantu we balina okuyita wamala gwe mulyango gwa security gwe mulimo gwabwe ogwo kati Abitex singa omutegesi ogwe gwali gwakuleeta bayimbi waliwo atajja abayimbi bajja kale nsaba poliisi ekole okunoonyereza okumala tuyinza ofiirwa omusajja ow'obuvunanyizibwa ennyo mu ggwanga oyo omusajja w'amaanyi mu indasitule gye tulimu asobola okufuna obulwadde n'afa wano bakwata pasitayiga mu bintu bwe bityo nti ayogedde okwekalakasa abantu baba n'endwadde zaabwe nga tetuzimanyi osobola Abitex oyo ng'alina endwadde zetutakola ki zetutamanyi n'afiirako awo obulamu bw'okusaanawo n'abaana b'okubonaabona alina abantu bayimirizaawo olwali tebavunaanwa okitegedde anti bandibadde munnayuganda tasobola kudduka is a big brand bakola okunoonyereza naye nga alina waabakiri bamuwe bond Pastor Mondo big brand naye baali bamuvunaanawo emisango egy'obufere olwamuwa poliisi bondi n'adduka emisinde ate bwe mbanga njogera ku bantu abalina ebintu ebigasa eggwanga tongamba bya bufere byo njogera ku Abitex ayimirizaawo industry mwendi ate ongamba Pastor Mondo byayaani n'abafulu ng'oli mugambwe nnyo tonkubira wano tuli ku bintu ebiruma abantu g'omanyi famire ya Abitex embeera gy'erimu essaawa eno wakiri bamuwe bondi
bamujjako passport nga tasobola kufuluma ggwanga lino. Tuddeyo ku mulamwa gwaffe mukwano gwe nnyo gw'osinga okwagala. Eddie KENZO. Munnamasaka munno. Mbadde manyi oleeta lenyankuwe. Munnamasaka munno. Kuno mwaka ndi mulale botanegenderese. Kano. Mbadde manyi ojjozunga n'ebintu ebiri abutategeereka nkuwe. Mbadde manyi okomyawo mmondo nkwoke. Tuli mu bantu basibe ali ku mmondo ali mu Amerika yeeyagala oba alina mu Amerika oba ali wasimanyi. Akati mukwano gwe Eddie KENZO omusajja ono munene nnyo akubya shows ez'amaanyi ekotolo l'ensi yonna. Omusajja yawangula BET Super Power wa festival. Wetwogerera essaawa zino ali mu Grammys Awards yagenda giwangula. Yakamakola Eddie KENZO festival. Naye andi gwe totwagaliza naye nawe gattako essaala zo. Nze essala zange azina Eddie KENZO simunako. Sikakasa nze ndaba oyogeza mutima mubi bwe tumwogerako. Nze Eddie KENZO simunako buzibu. Nze nnoonya ekintu wali omwagaza ne kimbula. Eddie KENZO simunako buzibu tetanako buzibu. Kitayinza bukufunako ataakwagaza ki. Gwe muyinako. Bwe yakola wano festival nejjuza n'onyiiga. Saanyiiga era festival nagiranga. Nga wali ontwala speed. Tetwagiranga nga wano. Nze nagiranga nga naye nga nze ndaba toddamu. Guno omwaka ogenda kufa. Eddie KENZO wetwogerera essaawa zino bapromota mmwe mwatudde wansi ne mugereka ensimbi nga bwe nakugambye wali ne mulaba ng'agwanamu $5,000,000 okujja okuyimba ku kivvulu. Naye ng'ate emabegako kaawo bwemba nga serabidde abadde ayimbira $10,000,000 bw'aba nga atambudde ne bandi ye. Naye kati mwamusizza abeere ng'ayimbira $1,500,000 ze zimujamu. Kakati mbadde nsaba nze ntegeera yange ekole byentegeera. Nagambye nga twakatandika buli muntu alina bw'alabamu ensi eno mayanja. Otegedde mwami Bajjo alina eddembe lye erijjudde obulungi bayizayo muwane ekitiibwa kuba Ssaalongo kubanga ekyo kiremye abantu bangi naawe kikyakulemye kuba obwa Ssaalongo si munnyo n'olw'ensonga eyo I respect you dear wange. Nagambye ndi Ssaalongo tubbi ndi upcoming Ssaalongo. Bino tebibaamu tubbi. Bino bibaamu Nalongo kitone nga yenzo wakabi. Negati bwe nabaza. Teneyagalidde mbwa Nalongo bannange. Negati bwe nabaza ogenda kukola ki? Nja kwogera naawe ojja kuba otuse mu mulembe gw'abantu abalina okwogera naffe. Kati okyali eri ku mulyango guli ku geeti. Lwakuba weekunukiza n'ojjotuliraana ne tonnatuuka. Kaakati Ssaalongo ye yamanyi bwagula abayimbi bekuba mutegesi tokimanyi mutegesi wa bivulo. Bajjo. Ye bw'abanga yatunuddemu mu lisiti ye ng'ayagala bagula bw'atyo. Nze sabola muwakanya kuba kuno okutegeka ojja na ssente zo. Yayogedde ku lwaba promoter bonna mu kibiina kyammwe ekibagadde kyaba promoter bwe mwasazeewo bwe mulaba. Mu kibiina ki? Ekibagadde mwe ba promoter. Mwe yayogeredde. Kusinza ku kiwandiiko ye. Tiyayogeddewo kyabadde na kiwandiiko. Obadde okimanyi nti mu kibiina kiri ekyaba promoter teri awamu ne ssente kuzikozesa. Buli omu akozesaayo ssente ze. Ne mwine ekibatwala. Ddamu bye nkubuuza. Buli omu akozesa zize. Kati ye bw'abanga ezze wato bwe yalabye okuziwaayo. Nzonze okugamba nti Eddie KENZO asana $5,000,000 nga nsobola omugamba ne mugamba nkubuulire papa mpaayo so ngenda kufa nagimpeera ku bwereere. Sinza disikasinga ku $5,000,000 zo 5 gwezo yagala kumuwa. Nsobola ogimusaba nampanki nampampe. Wabula ye mu ndaba y'ebintu yalabye nga sente ze basaana okukola ki ye ng'omuki ng'omuntu. Ate ensonga endala gye njagala otunuulire nti abasajja bulaki boogera ebintu bye balina obulumi. Otimba omuyimbi kunagambye n'omutimba wali ekibuye. Mutimbye ku Big Bay nakubeerawo ku Valentine. Nayimbako wali wansi ku Sekawa, nayimba ku Kalenda, nayimbe wa Baby Rich ku Live Band, nayimbe wa Fifi. Mu bbanga eryo ly'omukola ki? Ly'omulangiramu. Banene okuyimirizawo so si kyangu. Lwakuba nti abantu osanga n'ava mu nnimiro n'abinyumyako. Bino ebintu bisaana kunyumyako n'abantu bategeera nnyo. Kuba endongo eyo eri expensive okugiteeka. Bino si byamaduuka mbona yasobodde sukali n'omunnyo mbona ye yakoze bizinensi bamuyita musuubuzi nedda. Bino ebintu abantu abateramu ddala ssente zaabwe ssebo. Olwo abatasaana biteesaako nga balina bira babulabi ku TV nga bikola ki? Nga byamusoose okutegeera alina $5,000,000 10 oteeso kya ku by'okutegeka endongo. Gwe vaawo genda na manju eyo fumbe. $1,000,000 teziteeka ndongo. Ng'otegeka ki? Mpozi kaliyoke oba disiko. Otegedde kati omwana yategeka endongo ku Palm Park eyo. Otegedde Nakakadde tekawera basawasawe bali abayimbi. Anti kati njogera ku ningamba bannange. Ne bana yakamanyiro kali wano. Kino kivuko kimanyi kigundi ki Miles ki promoter kyammwe.
kale speed kwomanyira sinza kwanukula era nze mbadde ndoko kupa mu paaka eyo tewajja yadde n'omulemba basasula abantu aba mbadde saategedde nti omwaka guno gwingire na kumanyira naye genda funa ebizibu ana batuka munda babiri naga musika mutudize sereza fa abantu banabira tungatuzibaddiza anti kati nze mbadde njogera ku bategesi ba bivulu so si abaliraanye ebiveera kati onzize ku mulamwa gw'okutegeka ate oyagala kunjogeza ku bintu bya ebitalina na linnya lyemba mbituma abaana bategeka endongo kati mu bulamu mayanja saagala oddire entegeera ya jjemba ogigambe nti nange gyensazeewo kola ki nze nyina abayimbi munnayo olaba KENZO oyo nze nkakasa nga nakedde nga nyina ebbanja nsobola okugenda ne mugamba nampasa eyo okitegedde ku bwereere nga muwaddeyo mafuta ajje nsobola okunoonya talo ne mugamba nkubulire bwana lutalo bwe naafa ojja kuwulira bubi naye nzikiriza nkutimbe siinaawo sente otegedde nenja kuwaayo amafuta kuba lutalo oyo omu ku bayimbi abalinamu sente ezaddala kati abantu njagala omulimu guno bategeere nti kisinziira nkolagana gyonna n'abantu b'okola nabo ojja kusanga abayimbi katugeze nga kamiliyoni ng'alina mukwano gwe nga gw'omugula miliyoni 10 munnange n'atajja okitegedde oba n'atuukawo n'agamba n'ebyo bidongo bibisi sijja kuyimba era nga bwenkolaze nti yajja ku kalenda ku Christmas nayimbirako Semakula ku bwereere kitegeeza ne ku lw'emitiana ku Festival paka nayimba ku bwereere kitegeeza buli bizinensi yonna yeetaagamu okuyiga b'olina okukolagana n'abantu b'olina okukola naki b'olina okukola nabo ne sayidi zonna njagala tutereeze nti abayimbi babaliriiremu abategeka nti bwe baba bakutimbye ku papaazi tekate kuyimba bubaala bwetoolodde awo njagalize okufuna kubanga nange mba nkuwadde ssente okole ki okole oluganda olutegedde bwe nzija nenjogera ne Sindi ne mugamba mukyala Sindi nsaba onnyambe nnyina kasho kange kaze nyina omuyimbi wano gwe njaga nnyo nesobola mutimba bamwita Juliana kubanga ebbeeyi yange sijja kumusobola siri mukwano gwe mbadde manyi full figure kuba naye wangamba omwagala nnyo mukwano okitegedde era simuyinaako buzibu kuba akusinga okutegeera kati kanzire wali wembadde siri kanzire wali wembadde nja kukuba guno omwaka saagala ofune ebizibu ate omuto akuba yaani Nalongo tebamuddamu ate gwani Nalongo ayogera sirika owulirize gwelwane kozaala abalongo guno omwaka naye bannange singa banalongo nabo batulinya bulinnya ku mitwe singa tuswafa dda kuba olaba omukyalo oyo omukyalo ate lwaki ffe tugimugjamu wanjiro lwa twakyayagala agibeeremu nga tukyala betugusa oli musirika nze njogera tondetera bizibu ate ojja funa emitawaana olunaku lumu gwe gira amasaga n'ebigambo kaakati Juliana oyo bamutimba atwala obudde najja nalaba wagenda okuyimbira baiza abo bayimbi bebwe bakikola era bwatu beleto lugezigezi nagana okuyimba si lugezigezi kati gwe mufuna mpola olabanga oli akoze olugezigezi Juliana ave mu bitu by'ekiyaayo ebyo nedda si buyaaye ebyokufulafulo wakabi Nze njagala band eno yebera anti mayinjala bateze sijja kuyimba mayinjala bayo obuzibu abannayuganda be muyina mwagala nnyo ebintu ebibalemeredde mu bulamu n'abalala babayambeko okubafaanana omukazi oyo omulaba asobola obeerawo nga tayimbye kuba yeetegekera abeereyo nga tayimba limekwata sente z'abantu ate kulasitalekera aleme kuba manyinga mpaayo omu gwe yakwata sente ze n'atayimba mumpa omu ate ku lusooka yayimba ebulaga teyayimba bulaga erusoka teyayimba bulaga anti kati ebintu biri bibiri waliwo omuyimbi ngenda kuwayo omuyimbi omu bamwita Lutalo oyo bw'omutimba mu bintu ng'abantu mbusimanyi byakulya buli bagende ayinza obutayimba kuba eri bizinensi ye kitegedde mbuno ajjaawo omukyerereza atandika okuyimba tasobola wabula bw'omugula kumukola atuuka mu budde n'afulumya omuki naye singa mugano otegeeragana akwata sente zo n'akola ki azikuddiza kuba teyakola linnya kumanyiira si lyangu singa mayanja nawe singa bakutimba yagaana okuyimba ekayiro okitegedde kati teyagaana yali terms and conditions zigobererwe eri bizinensi yasaamu nnyo okubeera Lutalo man kati oyo omukazi teyayimbye naye sente ze yazibaddiza dwaki nti ate alina okuba yatuukidde okugaana okuyimba ng'alina bye yabagamba bakole ne batabikola anti bw'ozizza nga obudde buweddeyo okitegedde abawagizi oba bakozeseza anti njagala mayanja mutereeze abantu buli muntu amanyi abantu balina okutegeka nze gambye mwagala nyo nesinza mutegeka kuba simusobola ajja kujja nsaba ebintu nga binsanyawo obusanya ng'ate naye kyekikuuma omulimu gwe okuba ogw'ebbeeyi kuba ye Juliana gompayo babiri abamufaanana gwe bagambye nti wali be yayimbanga nabo akaana kalema k'amaanyi nawe sinikira muli ebinnyo
ate bwe mbanga njogera ku bantu abakulu abaludde mu industry nga bakoze kali ennene toyogera ate ku baana bato Lema bwasanga Juliana alinafukamira n'amubuuzaako zerije ezo nazo mwayingira wadda ndowooza njogera n'omuntu alina amagezi gotomulabe neekozakoza n'ennyambala nabiki n'okuba nga talabika olaba Kenzo netwalo nti bamaanyi bwasanga se batalina kwewombeeka amubuuze togatta abantu bakayiga kuyimba ku bantu bawaniridde endasi myaka 2 mukyala ayimbidde ebbanga zungire ate kati saagala onnyiize guno omwaka si akakuyomba naawe bwe olaba njogera ku bintu abantu basengeke sigambye nti Lema si w'amaanyi oba si w'akabi ne bwe tuba twogera ku Juliana toleta Lema ojja muvumya abantu awuyogedde bulungi njagala obemu amagezi agawula eppeera ku ntula asobola nti amanyi okuyimba okitegedde naye bwe tuba twogera ku Juliana ate yita kituna kye tumwogezaako toyinza kubanga oyagala kugira n'oyitawo Lema oba oyonoonye njagala ebintu bino bwebanga ompita omale kwewa budde mukyalamuza w'amaanyi oba ova wakatende manyi bw'oba ova kula totegeera nagobayo tomanyi byange byendiko ate kale kukyayinza okukogga omuntu agejja amanakunaku taddala mabega bwewansangira bwendi tebakulimba kati guno weyo nolinga gwe bagimusa ompala na buwalanyi ompala na buwalanyi naye nkyuka kale kanzireko binkwatako kubanga gwe tongasa bulungi wamma nsaba abantu ababadde banyiize tebanyigira bantu balala wabula batereeze otegedde kyentegeeza nti omuyimbi ono bw'abaze temukkaanya nti nenkukwata bulungi nenkuwembejja nenkuweeweta negamba nti nyina miliyoni ezi nokkiriza okunkolerako njagaliza nfune leka ate ku frontinga wano wentegese ate ojja oyimbewo ng'olinga agamba nesatu tezivaayo zennakoze eki zennakuwadde kuba gwe oba olaba basatu zenkuwadde nti ntono naye ate mba nyina okukola drive nyina okuba ebipande nyina osasula ekifo nyina opangisa event mpangisa abakubi abanakkubira ngende simanye naggulu simanye ate ngende wa DPC noonye obuma bwa bomu mbusasule noonye embwa zinakebera ekifo nzisasule bingi byemba ngenda okukola okitegedde bannaye ekigambo kye bayita ekivulu kitwala ssente nnyingi gwe okiraba ku kalenda ng'okiraba ngaakisobola naye nga nsobola okuwa abayimbi nga babwere nekikulemu okuyimirizaawo nga bami babwerere nga babwere nembakuwa ompadde kamiliyoni negamba genda opangisa ebyuma opangisa ekifo ekyo okuba ebipande nebbana osasula terms and conditions zonna abayimbi ne batalabika nga mbakuwadde abalabi ne batalabika nga nabo nekikulemu okutimba kibeewo kubanga kitegeeza ssente ate eza cash omwana David Lutalo yamuwa shaawo yamulemu okuteeka nakati kitegeeza cash so sikuddeyo okwemulisa ku mantaala naye abantu osanga omuntu nga talya mmere kya misana kyaggulo nga discussinga ku nsonga z'abapromota n'ogamba kati ono musiru ki bino ebintu byogerwako abantu abalinamu ku ssente nga ate betegefu ozifiirwa simanyi anti sheno wajiwambye bwe wandibadde oli ku bwangu tewandimpise weefudde nakyemalira anti oyogedde ku bintu byenkola ate badde ogamba ki naye gwe ne bakwasa mu ntebe gwe tuyinza okukusobola siibula tugende kankebere ku budde obudde bukyabula nnyo gwoliko ekizibu ne bakwasa mu ntebe eno ne bakwasa mu ntebe eno oyinza okugira entebe eyaani tumalirize Wai kati kuyagala nnyo okubeera wano nakululamba tubeere wano omanyi nekyo kye nagenze enzuula obudde bwewo omuntu nga taatereere omwaka ne bwe gumuggweramu atandika omulala ng'aliko ekizibu kati gwe olaba ne mwaka omupya okyawuguka mayanja ogenda funa ebizibu mayanja ogenda funa ebitawaana leero nga waze wepankapanka si kwepanka naye guno omwaka mukama yaguntandisiza n'ebibala guno omwaka mukama yagutandisizza wategeddeko nti mu Uganda yonna abayimbi abasinga kuba abamanyi bakadonkamu okuva ddi ddamu kyembuuziza wategeddeko nabakoma okubeera ab'amaanyi mu gyekinaana mu kyenda awo kyenda mu etaano nkumi bbiri n'olaba ava okunaaba bwawunya okumanya oli munnamawulire atamanyi kunoonyeza nsimanyi nakyokola mu nsi mpaayo omuyimbi wakadonkamu omwe yaddamu oluyimba lwalaga mpaayo omu ngenda mangu payogu ate bazisobola ekikulaga nti bamaanyi ate gwe boolabanga ab'amaanyi bali zirize ezibaleeta tebasobola kuziddamu sirika nkumenyere Bobi Wine yaddamu oluyimba lw'abakadonkamu kubanga lwangu kuddamu kubanga oli musiru nnyo ffe leero tayimbika nkuwa ansa mu bwangu Eddie Kenzo yaddamu oluyimba lw'akadonkamu kubanga lwangu okuddamu no kubanga ze zimu ku nnyimba ezitayimbwayimbwa bantu nga talina common sense ewera
omwami ow'ekitiibwa ennyo Bobi Wine yaddamu oluyimba lwaki kubanga lwase badduka kati njagala nkubule nti omuntu asinga aba asinga ne bw'ofuuka owakabi nga mayanja Dadi Andre ne Shiba bazzeemu oluyimba lwa Sebata si Dadi Andre lwekingisaha kubanga lwangu nnyo no anti kati gwe neeraba naye obusiru butanga buko by the way nkutadde tumiddeko buli muyimbi wa Kadonkamu woli obusiru butanga buko nentumirako ku pulezidenti wa Kadonkamu Omwami DJ Kikofira ntaata weebala emirimu gy'okola tusiima bannaye gwobasinga oyogeza maanyi tubanga wafunye sente ne simanya gwobasinga nze ne bwe mba sifunye bwe ndaba abanjula nga bafuna nsanyuka amaanyi g'oyogeza nga togogezangako mu program eno nze sibangako anti guno omwaka mupya luli walinga ondwazalwaza endwadde ezitakatu ompita ku makya nga nkyebase naye kati ompitidde mu budde bwange obutuufu nga ngolokose nze sibangako nga sirina sente buuza jemba olina sibangako nga sirina sente okujjako ng'oyagala nkwefaanane tobanga wafunye sente gundi sibangako nga sizifunye nze Nalongo w'omusajja oli asinga obulungi I have money ndi ekyemisana n'ekyeggulo badde ogamba ki omusajja atunula nga nze aye wakyogera wano kale ntwala omukisa kutegeeza nti bba wange n'amala kufaanana siddamu namwogerako kati nga njogera ku kiki ekyo bannaye emwebala abalaba pulogulaamu eno nsigadde nze Nalongo Shone Nampija asinga omusajja omulungi atafaana kino kintu ogisibula gwe wagitandise anti ontamye nze ngambye nti wana manje ontamye emboozi mu yugi bwetotambula olunaku olwaleero ogenda kufirikira ku kyebusaabalawo oyote okole aerobics mbadde nkugaddeyo nga tokubye bulango ate era bw'otankwata bulungi nyiza obukulemesa kuba onazze n'ova nasa n'omanyiira soko neetondere osobola obutabukubayo kyotankulo nakisobola zokanga kuli mwaka omupya guno kyotankulo nakisobola kakati mayanja tusobola abasajja mivule kakati nti ate pera liri wano kati mbukishi wamma tweyanza genda kufirikira ku kyebusaabala opposite shadow cars ogende okole ku aerobics kusonyiwa okamaleyo okole ku massage n'ebirala byonna side awo empereza makula kifo kya mulembe nnyo sotukawo ensonga zonna zibera zitambula bulungi okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 6 ez'ekiro Phaeton fashion store bali ku Dikesite Plaza awo nga okava ku mubala kutandisa okuba erikirira ensambya nga okirawo katono katikati awo ekizimbe kiri ku mukono ogwa kkono edduuka liri maaso wennyini bakita Dikesite Plaza ye Phaeton fashion store naye akagoye ke mwangamba okumpa mwagala kukampanga nkiki kali ka mwaka guli guno ate olabikako kuva nakumakulaba mwaka guwedde waddamu okulabika oli mbasajja yiyi Salongo namwetondera ku kigambo ekyo kyokubyewo mayanja sooka weetondo oyagala kusala bigambo toyanzege tulabagane olulala nange otamberedde mwangu naye inshallah nze nabeera nkwanguyira ani yakulimba ate guno omwaka olina okunkwata mpola otherwise ojja kufuna obuzibu ate njogere na mu luzungu simanyi oba okitegedde tulabagane